Moses Kainerugaba yoyo gwolaba mu kifaananyi ku screen yo eddakiika eno mukwano gwange. Enkya y'olunaku olwaleero we bakwatidde road mayor oba eyali Erias Lukwago. General Moses Kainerugaba abadde active nnyo ku mutimbagano era ng'alina obubaka obw'enjawulo bakira obwedda bwasindika obw'okumukumu ku mukutu ogwo gwa X. Wabula bino byonna we bibadde bigendera mu maaso aina watusinyizaako n'atugamba nti ekifaananyi babadde mu nteekateeka y'okubeera nga bakituwa ekya Lord Mayor oba omukulu Erias Lukwago ekyembeera yennyini mwali mu ddakiika eyo. Bakira njagala okutegeeza nti wabadde waakayita eddakiika 15 nga General Moses Kainerugaba ataddeyo ekifaananyi kino. Mukwano gwange nange kwe kukifuna n'enkireeta wano. Ekyo kyolaba oye mukulu Honorable Erias Lukwago eyakwatiddwa nga ne gye buli eno obwedda poliisi yo yagambye dda nti temanyiwa waali. Ekifaananyi kino kifulumidde ku mukutu omugattabantu ogwa General Moses Kainerugaba. Kiraga nga Erias Lukwago asibiddwa ekikokolo oba ekigoye mu maaso ng'agasse emikono alinga agenda maaso n'okuba nga yeegayirira mukadde ke kamu n'okusaba obuyambi. Ekifaananyi ekimenya emitima gy'Abannayuganda abamu oba abasingira naddala ku ludda oluvuganya gavumenti n'oludda olutakabana okulaba nga obuyinza bukyuka. Amaziga gayongose nga ne mukyala wa Erias Lukwago Naalongo avuddeyo n'abaako byayogera wabula mu bulumi obutenkanika. Tutuuse ndowooza okuwitnesi nga kye tutalabangako ebintu bya Amin tubadde tubisoma busome mawulire, but I think this is Amin regime regenerated through Muhoozi. It is really bad. Bw'aba ng'alowooza nti agenda okuddako okutufuga ng'agenda tufuga bw'ati. Already we are saying no. This is not how we are going to run. This is a lawyer, a respected lawyer. Atayina kintu kye yali aganye ku respecting nti ne bw'oleeta summons n'omuserving akeera enkya na reporting. Lwaki tebaakoze ekyo okutuuka okulinnya ekisaakaate ne bajja ne bayingira ne bamenya enzigi ne bayingira mu bisenge? Talina kye yabbye, temamukutte nti oba ya I don't know. Yo ye mukyala w'omukulu Erias Lukwago. Ekifaananyi kyolaba kyekyembeera omukulu gy'alimu kati okusinziira ku kifaananyi ekipositingiddwa General Moses Kainerugaba. Kiteereddwayo ssaawa zibadde 9 n'eddakiika nga 13 ez'olunaku olwaleero. Era bw'akitaddeyo ataddeko ebigambo ebigamba ongeya Kiswahili ekitegeeza nti otegeera Oluswahili. Kati katutandikire gye byatandikidde gwe ataategedde. Olunaku olwaleero mu kaseera nga omuloodi bamaze okumukwata Erias Lukwago, Jeno yawandiise ku mukutu gwe nti nkutte omusiru ne mutwala mu basement. Wabula wano abadde tayogera linnya lya musiru ki gwakutte. Bw'amaliriza bubaka mbukuwanga bwe buli sibikuwa mu ngeri ya kutyoboola bantu bamentioningibwa mu vidiyo eno. Wabula nga bw'abiwandiise Jeno bwe ngenda maaso n'okuba nga mbikwanjuliriza mu bujjuvu ofune information. Mukadde ke kamu n'awandika n'agamba nti ono ajja yiga Oluswayiri. Wabula ate bw'aleese ekifaananyi kya Erias Lukwago akireese akiwandiiseko ebigambo ongeya Kiswahili ekitegeeza nti otegeera Oluswayiri. Era alina wawandikidde n'agamba nti bali mu kweteekateeka n'atugamba nti ebifaananyi ajja bireeta mu kiseera ekitali kyawala. Wano wakatiddeko obubaka obadde bugamba nti gwakutte yonoonye dda mu ngoye emirundi 3 oba ekikolwa ekyo eky'okufuuyisa. Mukadde ke kamu okwongera okugattako obubaka obwandiba nti bubadde bwongera kutyoboola butyoboozi. Yawandiise n'agamba nti this one needs diapers. Mukwano gwange aboogera olulimi Oluganda, diaper bazikazaako linnya lya pampa, zonga ne pampa kiba kika kya diaper. Bw'amaliriza generali n'alaga ensonga
eyandibanga yeretedde okugombamu obwala Erias Lukwago. Awandise n'agamba ngu he summoned me. How do you dare to utter those words? Only Mzee can summon me. This tea will learn the lesson he has been begging for. Nabuza nti ono yabadde yampita, ono yabadde yampita mbuno bantwale mu kooti, atandika atya okukola bw'atyo. Ofulumya otya ebyo ebigambo. Mzee yekka yalina olukusa olugamba ekyo. Ono musiru ajja kuyiga essomo lyabadde asabirira ebbanga lyonna. Bigambo bya generali. Mukadde ke kamu Ibrahim Ssemujunganda abadde omubaka wa Kira awandiise obubaka ng'agamba nti Erias Lukwago amakya gano alumbiddwa, wabula abasirikale bamututte oba bannamagye bamututte lwa nsonga baagala kumuyimiriza kutwalira General Muhoozi Kainerugaba mpapula ezimuyita mu kooti olw'omusango gwe twamuwawaabira. Kati kino General Muhoozi Kainerugaba akutte positi eno n'agiteekako obubaka obulabula Honorable Ssemujunganda n'amugamba nti please serve the papers and I will arrest both you and whoever serves them. N'agamba Honorable Ssemujunganda nti gezaako bugezi ondeetere empapula za kooti, nja kukukwata ate nja kukwata na buli muntu yenna aneesowolayo mbunno ayagala kunjogajoga kundetera mpapula za kooti. Kati waisa akabanga katono n'agattako era obubaka obwa pampa obulala n'agamba nti ono nno gwe twakutte tumutaddeko pampa ey'okubiri. Nkugambye ekigambo kibeera daipa naye mmwe mwakiganda wazana muziyita pampa. Kati generali n'agamba ono gwe twakutte tumuwadde pampa ey'okubiri bwe kyatwagenze maaso n'okubanga tumukwata. Nayongera n'okulaga nti yonna embeera Erias Lukwago gy'alimu essaawa zino muganda wange si birungi. Olw'ensonga Daudi Kabanda abadde amubuuza nti oyo gwe mwakutte atandise okuyiga Oluswayiri ko General Muhoozi Kainerugaba nti gye tukoma okumukuba empi gy'akoma okulaga nti ategeera. Bannange kizibu si byangu. Kati mukadde ke kamu ekibiina ki PFF ekikulirwa Erias Lukwago era nga ne Besigye mwasibuka ne Ssemujunganda bwe kimaze ne kifulumya olupapula olwa kooti oluyina okusaavingibwa General Muhoozi Kainerugaba ne kiteekako nti using the gun to run away from the law you will be served accordingly. Kati bannakibiina ne baweereza General Muhoozi ne bamugamba nti ogezaako okudduka amateeka ng'okozesa emmundu naye ne bw'onaakola otya ffe tujja kusaavinga empapula za kooti. Jeno n'abagamba nti and you will be arrested. N'ayanukula ekibiina kino ekya PFF n'agamba nti kati oba mwagala kumpa mpapula nammwe nja kubakwata. Olupapula luno lwolaba lwe lupapula olulina okusaavingibwa General Muhoozi Kainerugaba era olumu ku lupapula olusinga okubanga luleesewo ensasagge. Kati abantu abavaasingibwa it is Kano retired Dr. Kizza Besigye Haji Obed Lutale versus General Muhoozi Kainerugaba, Kano Peter Himbisibwe, Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga ne Atone General. Atafunye kunnyonnyola kusingako osobola okukebera vidiyo ez'emabega ezaagaliwo. Mukadde ke kamu General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti kankiddemu buto nkinnyonnyole musobole okukifuna nja kutugaba bwato bwakiwandiise kyekigambo ekyola wansiizeeko bbulu. Nagamba nti nja kutugaba Besigye omukisa gwenja okufuna okukikola. Yali ayagala kutta taata wange era tajja kubanga asimattuka ekibonerezo ekyo kyagwanidde. Jjukira nti bino ebigambo Jeno byazzeemu okuwandiika wano bye bigambo byennyini ebyaleetedde kooti okuyita mulamuzi Emmanuel Baguma okuweereza empapula eri General Muhoozi oba okwagala okweza General Muhoozi ajje mu kooti abitebye. Kati ebigambo bye bimu n'abiddamu okwongera okubalaga nti aha temulina kye mugenda kuŋŋamba sirina n'akamu kentidde. Kati waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Tumukunde Tone awandikidde General Muhoozi amugamba munnange ndi omu ku bawagizi bo
era ndi muvubuka muto akkiririza mu bukulembeze bwo naye nno ekitiibwa ekyamaanyi mbadde nsaba omukulu Erias Lukwago muleke omusajja ajja kulwala omusajja embeera mwali si nnungi kojje no Muhoozi tumukude thank you for your message and civility advise Lukwago to learn from you he has been fighting me with Besigye for many decades we are going to finish it now namugamba nti tumukunde kale mbiwulidde byoyogedde webale naye gamba Lukwago akuyigireko naye ampagire babadde banwanyisa ne Besigye okumala emyaka kyekiseera tugenda kuba tubamaliriza oba tugenda kukimaliriza bino byonna nga bigenda mu maaso Honorable Daudi Kabanda obwedda alinga ye agukumamu n'agukoleza ne gwongera okwaka namugamba nti sa don't you fear Martha Karua and Segona nti sebo w'ekitiibwa totya Martha Karua ne Segona bano jja kujjukira be bamu ku lawyers abali ku misango gino oba badde bagenda maaso n'okutambuza embeera yonna ko General Muhoozi no way I'm going for them next General Muhoozi n'agamba nti agenda kunona Martha Karua wamu ne Segona nti bebaddako jjukira Martha Karua ye munnamateeko ye yava Kenya okujja okuweereza Dr. retired Kano Kizza Besigye ate era mukadde ke kamu Segona y'omu ku basajja bakanso ababaddewo era ba lawyers abakukuutivu era nga naye bw'atuuse wali mu maka ga omukulu Erias Lukwago bino bye bigambo byayogedde bakadde baffe abaaliwo batugamba nti ne ku mulembe gwa Amini ebintu bino byaliwo era byakolebwanga tusaaliddwa nti nno naffe tujja kutandika okunyumiza abaana baffe nti ne ku mulembe gwaffe ate bivuzeemu okukolebwa of course nga tukaaba tujjukira abantu bonna ababonaabona mu mbeera efaanana bweti waliwo abatalabika Bakibalama Baddamulira n'abalala abasooka okubulawo olw'ebyobufuzi baatugambanga nti olw'okuba baali bavubuka abalina amaanyi amangi abakozesa amaanyi amangi ag'ekifuba nti baakikola okubakkakkanya naye kati ne basajja bakulu abatakozesa maanyi naye nga bakozesa bwongo nakyo kizze kati tetuyinza kumanya oba ggwe oba nze ani addako kya mukisa mubi twandisabye abakulembera ensi eno batukolereyo ekikolwa kimu bwakiri ekyekisa ekyokuzzaawo enfuga y'amateeka ebyenjigiriza bwe bigootaana omuntu asobola okutunda ekibanja n'atwala omwana mu ssomero lyalowooza nti ddungi oluusi n'ebweru wa Uganda ebyobulamu bwe bigootaana bibadde bigootaana abantu betulwazizza ne tubatwala waakiri ebweru wa Uganda nga tutunze ku byaffe abo abasobodde okwesobola naye enfuga y'amateeka bwefa tewaliiwo gye muginoonyeza ennaku zino obulamu tusobola obunoonyeza India waakiri babbe ssente z'eddagala amasomero tusobola okuganoonyeza Kenya n'awalala waakiri babbe ssente ezo batubbeko ebintu ebirala byonna naye tebatubbako bwenkanya na nfuga y'amateeka era omuganda wedda yagambanga kimugwanya bw'alifa buli alikwata ku munne alittamutte alitugamutuge mugwanya ng'omulamuzi wa Buganda omukulu ye yabeeranga akabonero k'obwenkanya mu nsi ng'omuntu yenna bw'aba ayina kye yeemulugunya bigambo bya Honorable Medad Segona Kanso oba looya mu buufu obufaananako bwe butyo kati nno njagala okujjukizaako obakuwaako akatambi akaviiriddeko oba akatambi akasoose okubeerawo ng'omuloodi Erias Lukwago tannakwatibwa abadde olunaku olwaleero alina okukyala wali ku mukutu gwa Sanyuka TV ogutwalibwa NBS ne Next Media okutwaliza awamu wabula bwe yakedde n'atunula amadinisa n'ebweru nga wajjudde abawanvu n'abampi kwe kugamba ab'omukutu gwa Sanyuka at least bagende interview bagimugireko mu makaage olw'ensonga abadde musajja wattu tasobola kwetantala kutambuza kigere kukifulumya olw'embeera nti abadde tamanyi kiki kisobola kuddirira wabula mu bimu ku bigambo byayogedde ku interview eno atukakasizza oba akakasizza ne sekukakasa yenna nti keetonye kagwake kakibe ki oba kitya alina okuwa General Muhoozi Kainerugaba
empapula ezinaamuyita butereevu asobola okugenda okujja mu kooti yeewozeeko mu maaso ga Dr. Kizza Besigye. Akyatukaluubiriddemu ye General Muhoozi Kennedy banga tulina okumufuna mu buntu waali empapula tezimukwasa naye weewa okumusanga lukyali Busozi Gambala tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri batuuse n'okwagala obbaga nti empapula muzitwalira Attorney General tubaga nti Attorney General ye alina okwebuzaako ku lulwe bano bawaabirwa ng'abantu Muhoozi avunaanibwa ebigambo byazaayogera okugamba nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omuti gye guli eggulu n'ayogera bino ne bino kati ebyo tebirina okukwataganira n'ofiisi ya Attorney General bino yabyogeranga ye era tumwagala nga ye mu empapula ne kkooti yatugambye tuziwe ye mu bufunze tukyali ku muyiggo gwa kulaba nti General Muhoozi agenda kumumpapula zino osobola okukozesa amakubo amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire n'oba n'omuwa ne WhatsApp kooti ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita blue tick ngeri n'alaga akabulungi antirisiriza naye kakati abatamanyi essimu ya Muhoozi nga WhatsApp tunamuweereza tutya oba tetukimanyi WhatsApp namba ye maybe tulina ogiyiga bwe tugifuna tusiyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba ku Mande nga tumuyizze yonna waali bwe tujja okusalawo ku Mande era tujja bategeeza nti either tumufunye oba atubuze bw'aba atubuze amakubo amalala wegali aga WhatsApp waliwo amakubo amalala aga empapula z'amawulire. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno aba CD omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.